Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire gatiisiza ddala. Omuyimbi amanyikiddwa nga Daudi Mugema abadde yalwala ekigere nga yalwalako Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Daudi Mugema finally afudde. Biki ebimuse byonna mbikuletedde Godfather wamu n'abalala balese bwino. Temulowooza Walukaga tali mukulira ku nsiko family emulumbye anti ayina kye yamukola. Video yonna ngikuletedde mu maaso awo ogenda kubanga ogyerabirako naye nga tetunagendayo. Video eno banesaba ogimpereka like kabe nkaso tambula katukira bonna bandyagadde okumanya kweno information naddala bafans ba Daudi Mugema wamu ne bafans ba Mathias Walukaga. Video eno banange eyinza okukabya naye mbadde nsaba ogiraba mpaka weggwayo kubanga mulimu bingi ebyokuyiga olunaku olwaleero nga bwe nkugambye information sawa nga 3 mabega information okuva wali eGulu etulaze nti no omukulu amanyikiddwa nga Daudi Mugema abadde ali mu hotelu mu mujukiro bulungi tino abadde mulwadde wa kokolo kiki ye kansa w'ekigere. Kigambibwa kubanga abadde agenze wali eri wa Dr. Jairo Salim Sale okubeera nga afuna obujjanjabi bambi asabeyo akasente. Kigambibwa kubanga babadde bamu isolating okwisolatinga kiki utamuwa abudde kumbe omusajja byaddala ali mu kufa muki ali mu kufa mu hotelu gy'abadde asulanga. Olunaku olwaleero abasinga bwe yamaze okubeera nga afa ne batandika okubeera nga batunuza mu mukulu Walukaga yakola ki yamuloga. Ate mujjukire bulungi tino Abannayuganda obulwadde bwa kokolo batera mistake n'ingya neki n'okuloga. Njagala osokoliza information ng'omukulu muganda we nga afulumya information entuufu male nkuletedde omukulu Godfather nga agezaako okubeera nga awayiriza Walukaga. Esaawa zino Mugema abadde eGulu mwenna abatuwuliza Mugema abadde eGulu. Kibuga Gulu kye kibeera mu General Salim Salewo muyambi w'abantu ekitali kibi naye obugazi okukya ku makya ng'afiiridde ku loogi gye bayita Sanya afiiridde mu guest house gye bayita Sanya. Era esaawa zino wetwogerera tulabye ku motoka z'omukulu ng'azizze tetunamanya oba kitegeddeko gyeno batanakitegeerako naye abamu ku bayambi bakitegeddeko balese emmotoka n'ambulensi okumutwala mu Gulu Referral Hospital naye nga ababaddewo awo esaawa zino wennyini awo bakonfaminze nti bagenza okumugyawo naye yafudde kiro. Sorry. Yafudde kiro kati abadde yagenze mu lwadde oba kube mabega kawo twayogerako naye ng'agenza improving nga natane ku buyimba obupya. Mugema abadde alina obulwadde ndowooza emabegako awo mwalaba ku foundalizing ey'okumusondera ku kasente abadde mulwadde so kati mu mbeera eyo agavayo bagamba ekyenda kyesibye abamu bagamba abadde ne alusazi abavayo kati ku ndwadde zimuse so kati wali emabega ku nsonga zetubaddeko nga tumusondera abadde n'ekigere ye ng'agamba bamuloga omu nga ekimu kyazimba babayita bati enjovu nga kimu kyazimba ekyefaananizaako enjovu ne bagenda ne bamusondera n'atereera mu mbeera eyo yagenda okukomawo ng'agamba bandoga kati esaawa zino abaliyo abamuliraanye bagamba afudde alina alusazi. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire gatiisiza ddala. Omuyimbi amanyikiddwa nga Daudi Mugema abadde yalwala ekigere nga yalwala kookolo w'ekigere bambi afudde. Temu amagezi gazze. Omuyimbi gwe bayita Daudi Mugema abadde yalwala kookolo olunaku olwaleero bugenza okukya nga bambi Omukama Katonda amujjuludde afiiriddewa details zizino olunaku olwaleero okuva leero paka n'emabega emyezi egiyise emabega bambi abadde yagenda eGulu nga yagenda kulaajanira kasente bino abayimbi be bagenda eGulu bambi okulaba omukulu abeere nga ayambibwa. Munnaye nno abadde eGulu okumala ebbanga eriwera nga talaba mukulu era we twogerera afudde. Video zizo nga bamufulumya emu ku ziroogi mwabadde yasuze olunaku olw'ejjo. Mukwano gwange abeere eGulu ankubidde nga bafulumya maiti nakwata video era video yiyo. Bannange mbikira abooluganda ab'emikwano abako n'ab'emikwano ab'oyo omwami gwe bayita Daudi Mugema
bannange fenna abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna lillahi rajiun, mazima ddala tuva eri mukama katonda ate era fenna lyekkubo oyo atusoseeyo buki busoosi. Mawulire ga nnaku mumunoonyeeko abamumanyi, mubeere nga musaasira famire yaabwe, mubeere nga muwaayo amabugo, mubeere nga bambi munyolwa wamu nabo. Si kirungi kubeera ng'omuntu afa gwe ne weesuulirayo gwa naggamba ne weeraga ne weebaddala n'olinnya ettaka nga gwe ataafe. Fenna lyekkubo wabula abatusooka batusookayo buki busoosi. Nalwekityo nno ntuusa okusaasira kwange eri famire yo y'omwami bambi Daudi Mugema. Bannange Daudi Mugema akakasa nti yamuloga ye Walukaga ebbanga lyonna lyabadde ku ttaka nga bamuloga okugulu kuti. Daudi Mugema yatwala ebbanga ng'ali mu Yesu, nemukolera zi vidiyo nemugamba Mugema obulwadde lwe bulema mu kizungu yanguwa mangu nnyo kebere mu Kiganda. Yesu tamalaayo, Yesu tamalaayo. Nze nyini namusaba nako mujjanjabire tyoba si kyo jangu nze nkujjanjabire nkuyambe na buyambi, naye mu byonna kyeyandisembeyo kukola kwe kusala waani yamuloga. Kuba omuntu bwakuloga asooka kukwata bwongo, ne bw'aba aloze kagalo kano basooka kukwata bwongo kuggwebwako magezi gakufunira bujjanjabi. Kyova olaba wali olemedde nnyo mu kkanisa, ogenda otya mu kkanisa oli ng'awoggana buwogganyi mbu lwali mu kujjanjaba. Ebigambo byono bijjanjabe gw'omuntu, ebigambo bugambo. Olaba ne Katonda kyali kigambo kye kyatandika ensi, naye bakugamba yakwata ebbumba n'abumba. Kalwe kibanga okwogera obwogezi tekyamala nga yalinawo okukwata ebbumba abumbe, then oliyo okwogera kwe nga pasita simanya hani biyambirawa. Bintu byetaako eddagala ku kitundu, ku mubiri, kuki, kunaaba, kunywa, kusala, kola biki, kulaamiriza, kukuma, kunyookeza, olyoka otereera. Naye omulabe nti Walukaga teyajja kukulaba ng'oli mulwadde. Tekimala saasi w'eddogo fe abamumanyi tumutegeera. Sere bisinga omuntu omulogo yasinga mubalumwa era yaba asinga mbasala amagezi, naye ng'amagezi gasala akimanyi gali negatiivu. Era omulogo wangala nnyo naye n'olwawo mumanya nti ye yakuloga, okujjawo nga mulina olutalo olw'amaanyi ennyo ate nga luludde ng'era mwemanyi nti mwe bwe mutyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.